Mu mawulire agakagwawo breaking news kimaze okubanga kikakasibwa nti president ajja kulangirirwa ku lunaku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 17 ssaawa zijja kubeera 10 anaabawangudde akalulu k'obwa president nga bwe tukimanyi obulungi ennyo nti of course ajja kubeera his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Simon Byabakama akakasizza omuwanguzi yenna ajja kulangirirwa nga wayise ssaawa 48 era lujja kuba lunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 17 obutasukka ssaawa 10 tujja kuba tutegedde ani president w'eggwanga omulonde era ng'oyo si mulala ajja kubeera his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muwuliriza olunaku olw'okunanga ennaku z'omwezi 15 lwe tugenda okulonda era nga ssaawa ziweze 10 okubala akalulu we kugenda okutandikira. Nkuleetedde n'ebimu ku bigenda okubeera ku polling station, nkuleetedde ebimu ku biwandiiko ebifulumye era nga bwe nkugambye nti buli kiwandiiko ekigenda okuba nga kifuluma nze ndi wano ku mukutu gwa Red Zone TV buli kimu ogenda maaso n'okuba nga okimanya. Kakati mu bimu ku byenva okukusakira wabaddewo olukuŋŋaana lwa bannamawulire oba ky'oyinza okuyita press conference era nga mu lukuŋŋaana luno Simon Byabakama mwategereza eggwanga nti president w'eggwanga anaaba alondeddwa tugenda kutandikirawo okubala akalulu lugenda kuba lunaku lwakuna lwennyini lwe tunaalonda. Kakati ssaawa zinaaba ziwera 10 okubala akalulu kutandike, then ku lw'omukaaga nga 17 nga wayise ssaawa 48 zijja kuba ssaawa 10 era ez'olweggulo alangirire ani anaabeera awangudde era nze nkugambye oyo si mulala ajja kubeera Robert Kyagulanyi Ssentamu. The tallying of results will commence on Thursday 15th January 2026 after 4 p.m. until Saturday 17th January 2026 before 4 p.m. Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ayongedde okubanga akonfaminga mu katambi ako nga bw'owulidde era n'ebigambo ebirala nga bw'ogenda obbiwulira, wabula ng'ensonga enkulu nkuleetedde ebimu ku biwandiiko we twogerera ng'ebiwandiiko bino byongedde obunkenke kye tuyita election observers bangi bongedde okubanga bayingira eggwanga erya Uganda era waliwo n'obukwakkulizo bwe babawadde nakugambye twolekera akalulu omukutu gwa Red Zone TV buli ekigenda okubanga kiva sayidi eyo ogenda kubeera ng'okitegeera. Kakati nkuleetedde ebivudde mu kye tuyita press conference ekubiddwa abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda wamu n'ab'ebyokwerinda kubanga nabo baliko bye boogedde era nga bogenda obbiwulira. Simon Byabakama abadde ayogera bamubuuza akanana akataano then n'abakulu abaddumira ekitongole kya poliisi nabo baliko bye boogedde naye ng'ekisinga obukulu nkutegeezezza nti ba election observers abagenda okulondoola akalulu okwekennenya n'okukakasa nti oba oliawo akalulu kabadde ka mazima na bwenkanya, okwekennenya n'okukakasa nti oba oliawo akalulu katuukaganye n'omutindo gw'ensi yonna kye tuyita international standards kubanga ze zimu ku nsonga ezibaleeta era nga bw'ogenda okuwulira gw'atambula naffe ku mukutu guno gwennyini kw'ompulirira ogwa Red Zone TV njagala okubanga nkutegeeza gwampuliriza nti ensonga zonna ogenda kubeera ng'ozifuna. Ebiwandiiko bye nkuleetera wano nakugambye nze ogwange gwakubikuleetera sifaayo butya bw'obivuunula, sifaayo butya bwe bigenda kubanga biri relevant eri struggle yaffe, wabula nze nakugambye buli ekinajja ngenda kubanga nkikuleetera ogendagenda maaso n'okubanga okimanya. Waliwo ekitongole eky'obwannakyewa, jjukira nakugambye bino bitongole bya bannakyewa ebisinga obungi ekimanyiddwa nga Pan African Progressive Leaders Solidarity Network. Ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwa January 2026 baafulumya kye bayita press release weetaaga okubanga obimanya for immediate release era balina bye baayogera mu kalulu akagenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Mu bye baayogera mulimu n'okuvumirira ebikolobero ebigenda maaso ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda alaba abantu batulugunyizibwa aboludde oluvuganya batulugunyizibwa bebimu ku bigambo byogenda okuwulira mu kiwandiiko kyenkuleetedde kyafuluma gye buvuddeko nga bano be bamu ku abo abagenda okukola nga ba election observers oba bagenda okwetegereza akalulu oba kali ku mutindo gwa nsi yonna international standards. Kati wenjogerera babawadde obukwakkulizo naye ng'essaawa etandise okubanga esemberera obunkenke butandise okubanga buwera ku nsonga y'akalulu era waliwo ne kye bayita dress code, waliwo by'otayina kwambala ng'ogenda ku polling station nga ba election observers bamaze okubanga batuuka bakugambye waliwo by'otateekeddwa kubeera ng'oyambala ng'ogenda ku polling station. Bino nabyo mbikuleetedde ogenda kubeera ng'obimanya. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wenjogerera ali mu Kampala Central era bwenkoledde akatambi kano ng'atuuse ku venue wagenda okubanga ayogerera ku Old Kampala, wabula ng'ate n'engeri y'okulondamu nayo tugikuleetedde mu lutambi luno naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga oba tonaba kubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya lwe tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Kanziggyewo akalango kano
kano kamu kokanga bulijjo then tweyongereyo. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Redstone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna information gye nkuleetedde ekukakatako naddala gwe munnankyukakyuka weetaaga okumanya bino nga bw'ogenda okubiwulira nkugambye kimaze okubeera nga kikakasibwa nti President agenda kulangirirwa ng'omuwanguzi olunaku olw'omukaaga wajja kuba wayise essaawa nga 48 zokka okulonda nga kumaze okubanga kugwa. Era njagala okutegeeza gwampuliriza nti we kinaaba kimaze okubanga kiggwa ogenda kugafunira wano ku mukutu gwa Redstone TV ensonga zonna obire ng'ozitegeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasuubira ogenda maaso n'okubanga awangula akalulu kano nga odds bwe ziyimiridde kaakati kuba akafaananyi ng'alangiriddwa nga pulezidenti w'eggwanga omulondo we10 mu kalulu akagenda okubanga kalondebwa lujja kuba lunaku lwa mukaaga. Saawa zijja kubeera 10 ez'akawungeezi. Simon Byabakama Mujenyi nga yeekazaakaza agezaagaane okulangirira Robert Kyagulanyi Ssentamu era nakyo jjagenda mu comment section ombuuliriza kiki ekiyinza okuba nga kibaawo. Wenjogerera amaze okuba nga akonfaminga wadde dress code ey'okwambala boogedde biki ebirina okukolebwa ku polling station byonna mbikuleetedde oleme kugwa mu nsobi oleme kugenda ku polling station nga tomanyi kiki kyakukola byonna mbikuleetedde mu ggulire lino era nga bw'okimanyi ku mukutu ogwa Redstone TV nti gino gye gimu ku mirimu ffe gye twewaayo okubeera nga tugenda mu maaso n'okukola wabula nga sinnasimbula nnyongera okukuba omulanga era nnyongera okusaba okunziruukirira oba okutudduukirira bannange waliwo fulaaga ezeetaagibwa neebaza bannankyukakyuka mwenna bansabye nti amannya toga unveilinga era sijja kukikola naye nnyongera obategeeza nti fulaaga ennene twetaaga 3 bakampaako fulaaga emu era nga yeetuuse neebaza omukulu ataddemu omukono abadde mabega w'okumpa fulaaga eyo era etuuse ne weegenda okuba nga egenda kati twetaagayo fulaaga endala 2 ennene nagambye twakoma okukeberako nga fulaaga eri mu mitwalo 5 newankubadde waliwo neezisukkako kaawo naye bwe tufuna eyo eba tetukoze bubi fulaaga twetaaga 3 ennene twakafunako fulaaga emu zino fulaaga entono zo eza bulijjo era tukyagenda maaso n'okubanga nazo tuzigula naye nga kakati mu budde buno kino kiri agent fulaaga ennene twetaaga fulaaga 3 kakati wabulayo 2 emu yeemaze okubanga efunibwa era njagala bategeeza ababadde bakontributinga era bagenze maaso n'okukola omulimu guno nti tukyali mu kaweefube ono era tusigazaayo ennaku ndowooza si lunaku lumu lwokka si lunaku lwankya lwokka tubeere nga tuggalawo ensonga ya fulaaga ezinaaba ziguliddwako zigende zikola omulimu ezinaaba tezinnagulibwa tubeere nga tulaba ekyokukola naye nga nkugambye neetaaga fulaaga kati 2 ennene tubadde twetaaga 3 kati twetaaga 2 onaawulira ennene bwe njogera ku fulaaga ennene ntegeeza fulaaga ezo oba oliawo zisifaanana nga bwolaba fulaaga pulezidenti gy'atera okukwata ezimu zisingako kaawo kakati sitegeeza zino fulaaga buno bwe butono bwe tubadde nga tugula era tukyagenda maaso n'okubugula era neebaza mmwe abakontributinze okulaba nga tumalayo bufulaaga buno kyemukoze kyamaanyi nnyo fulaaga zikyayongera okugenda maaso n'okuba nga zijja naye nkugambye omulimu guno tugukomya nkya ennaku z'omwezi nga 13 kubanga ne kampeyini wezigenda maaso n'okuba nga zikoma kakati gwe atanaba kubaga okontributinga wasigaddeyo ndoze essaawa nga 24 zokka tubeere ng'ekyo kiyimirira kakati neetaaga fulaaga ennene then nze nkutuuseeko buli kimu kyeweetaaga okubeera ng'omanya waliwo ekiwandiiko nga bwe nkugambye ekifulumye era ng'ekiwandiiko kino kivudde ku mukutu oba kivudde mu kitongole ekimanyiddwa nga Pan African Progressive Leaders Solidarity Network kino kimu ku bitongole ebyobwannakyewa oba kyoyinza okuyita NGOs kirina okulabula kwe kikoze kirina information gye kifulumizza wabula bino byonna nga bigenda mu maaso era nga ngenda obikusomera njagala nsooke nkuweeko obubaka wano obumanyiddwa nga obwa Simon Byabakama Mujenyi nga annyonnyola bannayuganda ku nsonga z'aba observers bano ba election observers nga bwe nkugambye nga bakakasiddwa nti bamaze okuba nga batuuka abasinga obungi mu ggwanga erya Uganda bamaze okubeera nga baba briefinga kutya bwe balina okweyisa bwe balina okubeera nga bakoma era ebigambo Simon Byabakama ababuulidde biki bye balina okukola then sooka obiwulirize nze gye nkusomera ekiwandiiko kye baateekayo bano nno nga bagenda maaso n'okwogera ku ebyo bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda wakati nga tusigaze essaawa mbale tezikyawera ndowooza na 72 berenga tutuka ku lunaku olw'okulonda wuliriza Caption of work at the National Tally Center
Access will be in a regulated and controlled manner and shall be limited to only duly accredited media personnel, national and international observers, agents of political parties, and agents of independent candidates. Observation focus areas. Observers are encouraged to assess the following areas, among others: accessibility of polling stations, voter education and participation, compliance with the procedures by polling officials, presence and conduct of party agents, treatment of persons with disabilities, the elderly, youth, and women, transparency and integrity of the whole process, including counting and tallying processes. Reporting mechanisms. Observers are required to A, use official observer checklists and reporting tools issued upon accreditation. B, submit preliminary findings to the Electoral Commission or the designated coordination center. C, ensure any public statements follow institutional protocols and comply with the national laws relating to announcement of results. Security and conduct. Simon Byabakama abadde ayogera ku ngeri ba election observers gye balina okuba nga beeyisaamu. Bano nno baayogerako bangi nnyo aboogerwako oba abakakasiddwa oba bagambibwa okubeera nti we twogerera bamaze dda okuba nga bayingira eggwanga erya Uganda. Observinga n'ogenda maaso n'okwekebejja oba okulaba butya akalulu kano bwe kayinza okuba nga katambula oba ddala akalulu kano kali ku mutendera ogw'ensi yonna kye tuyita international standards. Kati njagala owulirize bulungi nnyo naddala gwe atambula naffe era amaze okuba nga osubscribinga kyokola kya mutawaana nnyo atannaba kuba nga okikola twegatteko mu ngeri emu oba endala. Nga sinnakusomera kiwandiiko kyabwe, njagala nkusomereyo wano ko ku biwandiiko ebiraga obuvunaanyizibwa bwa election observers, kubanga bangi obwedda mu kyebuuza nti naye abantu bano bagenda kuba batugasa ki era bagenda tugasizaawa. Nga bagamba nti over the last 3 decades a global movement of non-partisan citizen election monitoring has collectively mobilized millions of citizens around the world to participate in their country's democratic process as election observers. Uliriza. When citizens come together to observe elections, they may have a number of goals. Depending on the context, civil society might mobilize to observe an election in order to engage citizens in the election process, data fraud, expose problems and the irregularities, provide an accurate measure of the quality of the election, promote confidence in the process of outcomes, they provide recommendations for improving the process for the next elections. Nti egimu ku migaso egy'abakulu bano oba abantu ba election observers gye njagadde ye main target y'okulaba nga mbikutuusaako. Owuliriza nti bano ekigendererwa ekisooka kwe kumobilizinga, okukunga oba okukubiriza bannansi okukolagana okwenyigira ennyo mu nsonga z'ebyokulonda. Uliriza bulungi nnyo nti bano bwe baba bazze mu ggwanga ekisooka bagenda kuleeta moral, bagenda kusikiriza, bagenda kukubiriza abantu okwetaba mu nsonga z'ebyokulonda nga tebalina nsonga yonna, tebalina ngeri gye beesiseemu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, election observers bano bayambako nnyo okubuusa abantu n'okubamanyisa ku ebyo ebigenda mu maaso ebitali birungi eri akalulu ako, eri abamu ku bannabyabufuzi abanyigirizibwa, engeri yonna egenda okuba nga ekolebwa process yonna ey'akalulu nga bwe kagenda okutambula. Bano ba observers bateekawo amatu, bateekawo focus yaabwe ne bagenda mu maaso n'okumanya oba n'okutegeeza ensi nti akalulu kano kali mu makubo matuufu, akalulu kano kali ku mutendera gwa nsi yonna era kagwanidde okuba nga kategekebwa. Njagala okutegeeza nti ba observers bano bateeka abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda, bateeka abakulu abali mu buyinza ku bunkenke, ddala bano abafuga enfuga etali y'amateeka, kubanga observers bano ebiseera ebisinga babeera independent, babeera neutral. Era njagala okutegeeza gwa mpuliriza kibanga Katonda ayambye ne bajja nga bali neutral okwawukanako n'ebyo ebibadde bibaawo. Mulundi guno basobola okufulumya statement eyina bwekugasiza either nga kalulu kawedde oba nga tekannaba. Muzimu ku nsonga endala bagamba nti exposinga problems, they expose problems and deter fraud. Basobola okulemesa emivuyo mu kalulu kano akaba kagenda okulondebwa. Ba observers kigambibwa nti okwetolola ensi yonna gye bazze b'observinga
singa baba bazze mu ggwanga lyo ng'ekyaddala gwe mulamu omukulu gwe baliko basobola okulemesa ebibadde bigenda maaso naddala ebikolwa ebyokwagala okubba akalulu ebyokwagala okuteekawo emivuyo mu kalulu abali mu buyinza basobole okusigalayo oba sayidi emu egezeeko okwagala okubba bano basobola okukiremesa. Provide an accurate measure of the quality of elections. Basobola okwetegereza akalulu ne bamanya akalulu kano kali ku mutendera ki, ddala akalulu kano agwanidde oba bakategese bategese byabwe ebitagenda kuyamba muntu wa bulijjo. Ebintu bingi nnyo ebayinza okuba nga bakola. Wuliriza, promotion of confidence in the process of outcomes. Bapromotinga confidence oba okwekkiririzamu mu bannansi buli sayiri zonna ddala mu ebyo ebigenda okuva mu kalulu. Provide recommendations for improving the process for the next elections. Bone bawaayo recommendations oba bawabula oba bawa amagezi oba bakola report ne bawa bakola research then ne bamala ne bawa report obutya akalulu bwe katambudde oba oliawo ne balikomendinga ku biki ebyokutereezaamu singa eggwanga liba literedde nga mugenda kuddamu okutegeka akalulu ak'omulundi oguddako. In the longer term, citizens election observation helps ensure electoral integrity and strengthens civil society's capacity to promote then participation, engage in policy advocacy and foster government accountability within and well beyond the election cycle. Nti bano basobola okwagazisa abantu okwetaba mu kulonda, basobola okwagazisa abantu okumanya ebigenda mu maaso, basobola okwagazisa abantu oba okubamanyisa nti bannange bino byebakwatako. Kati ate bano ennamba esinga bagambibwa okuba ennamba esinga ey'aba election observers naddala mu mawanga agategeerekekako simanyi oba nawano wekinaaba batera okuba nga bali neutral ebyaddala era mbwe emirundi mingi nnyo batuuka okuwaliriza gavumenti oba ebitongole ebivunaanyizibwa ku bululu mu mawanga ago gye baba balaze kulangirira okutegeka n'okuteekawo enteekateeka y'akalulu ng'eri mu mazima na bwenkanya. Nti bano basobola okulemesa ebyekisiru byandibadde bigenda mu maaso. More than 200 citizen election observers organization in over 80 countries make up the global network of the most domestic. Wulira bulungi wano bagamba. International election observers can assess whether an election is in line with international standards. Kawe nkugambye wali. Basobola okwasesinga era basobola okurecommending oba okutegeeza ensi nti bannanga akalulu ke Uganda ikumutendera gwansi yonna international standards oba nedda bano bategese byabwe wagala kubuzaabulizaako nsi. Era bagambibwa okuba nti balina omugaso munene nnyo bwe bayinza okuba nga bapuleyinga kulaba butya eggwanga liriyinza okuddamu enfuga eya ssemateeka. Wuliriza bulungi nnyo, tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Kaakati ebyo nga mmaze obbikugamba kati njagala okubuulira bano baawandiika ki era mu bye baawandiika lwaki bitadde abakulu ku bunkenke. Ate nga nkugambye ba election observers ennamba esinga batera okubeera neutral era batera okubeera independent. Balina muntu gwe bakolera, balina mukungu mu gavumenti gwe battira ku liiso, ebintu babirabanga bwe biri ne bategeeza international community ti ekyamazima akalulu akagenda maaso e Uganda amazima na bwenkanya oba byakiyaaye bandulo oba just kubuzaabuza bantu. Kati wulira mu kiwandiiko kyabwe ekyafuluma ng'ennaku z'omwezi 9 era kyekyo kyenkuteereddeko awo ebbali njagala tukiyiteeyitemu simanyi oba osobola okukiraba obulungi naye kankikuyitireyitiremu wano nga bw'omanyi mu luzungu lwaffe olutonotono tusobola okutetenkanya ne tuba nga tugezaako okutegeera bye tutegedde. Kyava mu kye bayita Pan African Progressive Leaders Solidarity Network. Bano nno olukalu lwa Africa bagambibwa okuba nti kumpi amawanga agasinga obungi gonna bagasaavinzeemu era bagenze mu maaso n'okulaba nga bawandiika ebiwandiiko eby'enjawulo ebirabula abamu ku bakulembeze ddala bannakyemalira bakulembera amawanga ago bano bagezezaako okulwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo era ekitongole kino kibadde kisiimiddwa nnyo gye buvuddeko kubanga obadde ogoberera ekitongole kino logo zaakyo zifaanana bwe ziti. Ekitongole ekyo nga bwe nkugambye bakiyita Pan African Progressive Leaders Solidarity Network. Kyafulumya kye bayita press release for immediate release ennaku z'omwezi nga 9 mwezi gwa January omwaka guno gwennyini 2026 ndowooza essaawa ziringa 72 eziyiseewo bukyanga kifulumya. Kankizaawo ebbali then tusome ekiwandiiko kino tukiyitemu babiri. Wulira. A call to unite for Uganda ahead of polls. Uganda heads to the general elections in less than 10 days slated for January 15th, 2026. Bakoola bannayuganda bonna muteeke attention yammwe, muteeke obudde bwammwe bwonna kalulu akagenda maaso mu ggwanga lyammwe kubanga bingi ebiba byebakwatako oba omanyi oba tomanyi.
bategeeza bannayuganda temubanga bano abagamba nti tebibakwatako, abo babyogeza butamanya. As the election draw close, the repression against the civil liberties and the human rights has increasingly worsened. The main challenger for the General Yoweri Kaguta Museveni, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, popularly known as Bobi Wine, has been subjected to a state-sanctioned violence directed by the highest echelons of Museveni's regime. Nonno wuliriza. Bambi, abakulu bano ebiseera ebisinga babeera neutral. Ebigambo bye bawandiika mu kiwandiiko kino weetaaga okubiwulira. Bingi biraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja abatadde ku bunkenke kubanga bano kyennyini kye bali mugenda maaso n'okubanga boogerako. Ebitongole ebingi ebikolera mu ggwanga erya Uganda biri mu kukolera gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni okusobola okunyigiriza, okutulugunya n'okuteeka embeera y'obunkenke mu nkambi eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wulira bwe bagamba mu kiwandiiko kye tukyagenda maaso n'okubanga tuyitamu. Bakugambye nti ng'akalulu kasemberera okutuuka, obunkenke n'ebikolobero bikyagenda maaso n'okubanga bikolebwa okulinyirira eddembe ly'obuntu. Era nga bino byeyongera kumpi buli lukya. Wabula nga main challenger omusajja atadde General Yoweri Kaguta Museveni ku bunkenke amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine, amaze okuba nga afeesinga kumpi buli mbeera yonna bo bagamba gye batalabanga nako obaolyawo mu mawanga agamu, kubanga kano bo badde bamanyi kalulu kyokka ate ke bamanyi nga akalulu basajja bakataddemu ebibeera eby'okutulugunya sayidi emu. His campaign rallies have been routinely disrupted or dispersed. Nti buli campaign ze zabadde ng'akola byonna gye bizze nga bitambulira, either baziremesezza okubaawo oba bamutawaanyiza bamutataaganyiza n'agenda maaso n'okubanga eyandibadde amaliriza campaign ye mu budde ne bakugamba nti akubye campaign ekiro naye nga be bamulemesezza. Bino abasajja babimanyi. Omusajja yakugamba the world is watching, oba olyawo kye yali ategeeza kye kimu ku bino bye tulaba. His supporters have been attacked, injured, detained, disappeared or extrajudicially killed. Nti n'abamu ku bawagizi be abakkiririza mu nkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda batagetingiddwa, abamu balumbiddwa, abamu balumiziddwa, abalala bakwatiddwa bali mabega wa mitayimbwa, abalala babuziddwawo teri amanyiwa gye bali. Angi bagambibwa okuba nti n'okuttibwa battiddwa, kyokka nga ate process gye tulimu ye process y'akalulu. Era abasajja bawukoze ekiwandiiko. Nakugambye ebiwandiiko bino mbikuleetera obeere ng'obimanyi nti ekitongole ABC kimanyi ebigenda maaso mu ggwanga lyo. Nakugambye bino sifaayo oba bigenda kutambula bitya, kubanga nze sikugambye nti bino ebitongole bigenda tuyamba, wabula kyengezaako okukulaga n'okukuleetera bino byonna by'okola bikole ng'omanyi nti the world is watching. Balaba oba olyawo enaabeera emmanduso oba ey'entandikwa ey'okulaba nga bakwatirako bannayuganda eddoboozi eryongera okuba nga lituuka mu bitundu ebyenjawulo gye liteekeddwa okuba nga lituuka. Wuliriza mu kiwandiiko nga tukyagenda maaso n'okubeera nga tukikuwa. The press too has not been spared. There has been regular footage of journalists being brutalized and their equipment confiscated or destroyed. Nominated opposition candidates are being routinely denominated, clearing the way for the ruling NRM's candidates to sail through unopposed. Bino byonna byozze ng'olaba abawanduukulula bakandidate b'ekibiina kya NUP Bawalukaga n'abalala basajja babimanyi era bigenda maaso n'okuba nga bituuka yonna. Bakugambye nti ng'oggyeko abawagizi b'ekibiina kya NUP abadde batulugunyizibwa be ab'ekitongole kyaffe ekimanyiddwa nga Pan African Progressive Leaders Solidarity Network kitegeddeko era tuzze tukiraba bulungi nnyo nti n'abamawulire bataliziddwa. Abamawulire bangi babadde bakubibwa nti tubala mu kiwandiiko bagamba tubadde tulaba footage oba obutambi obadde bukwatibwa ebbanga lyonna ng'abamu ku bannamawulire batulugunyizibwa, abamu ku bannamawulire nga bakubibwa n'ebikozesebwa byabwe ne biwambibwa. Wano ne bagattako nga bagamba ne ba nominated candidates, ababaka bakandidate ababa banominatingiddwa nti bano be beesimbyewo ku kadi ekibiina kya NUP babadde babadinominatinga. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama abadde abawanduukulula mu lwokaano kigendererwa kyakulaba nga aba NRM bayitawo unopposed oluvannyuma lw'okukimanya kyokoliawo abantu bayinza obutabalonda. Bino byonna abasajja babigoberera era babimanyi. Ulira bwe bagambye opposition candidates who had declared their candidacy for elective positions have been abducted, detained or facing trumped-up charges. Sam Mugumya, a Ugandan author, poet and a political activist, was abducted soon after his return from exile.
Mugumya had just launched his bid as a candidate for the Rukungiri municipality parliamentary seat. Nga bagamba enzo wano example ngenda kozesa ya muntu mulala. Abagamba nti aboludde oluvuganya ennamba esinga babadde beesimbye ku bifo ebyenjawulo bangi balabiddwako nga bawambiddwa ne wetwogerera abamu tetumanyi waje bali tetumanyi misango ki gye babavunaana. Baleese example ya Sam Mugumya ono nga badde yeesimbyeyo ku Rukungiri municipality nga mubaka wa parliament yawambibwa eri amanyi gyali. Masaba Faustin Wanikina yali yeesimbyewo Butiiru constituency badde ekibiina kya NUP eri n'omwamanyi lwaki yasibibwa emisango gye bamusibako abisaidize embalala. Eyewitnesses said he was arrested by armed security operatives. Bagezaako kunnyonnyola engeri bantu bano gye bazze bakwatibwamu. Tukyali mu kiwandiiko. Ebigambo by'owulira engenda maaso n'okugamba bireetera abasajja bano okulaga ensi Simon Byabakama n'akakiiko ke bo bennyini bali ku mazima era bo bano abasajja bakolera sayidi emu. Ati nga sinaba kweyongerayo na kiwandiiko njagala nkuwa akatambi kano gene mu comment section ombuulire kino kye kitegeeza. Simon Byabakama ategeezezza eggwanga nti waliwo kye bayita dress code era nti dress code eno oyina by'olina okwambala genda ku polling station. Simanyi oba gwe obyogerako ki, genda mu comment section obintereyo kuba nkugambye era ntera okugamba nti ku nkomerero ya updates waka buno tubusoma wulira Byabakama wayogera ku dress code. Dress code on polling day. I will start by reading the law. Beg your indulgence. Section 47 of the Presidential Elections Act. It says, in subsection 2, a person shall not, while in a polling station, display on his or her person any emblem, ensign, badge, label, ribbon, flag, banner, card, or device as a badge intended, mark the words, or likely to be taken as intended to distinguish the wearer as a supporter of any candidate. That's the law. Anything, any dress, any object, any banner, candidate's portraits, any flag that might be taken as intended to distinguish you as supporting a particular candidate is prohibited. Now, the issue of the national flag. The national flag is the national flag. But we also know, those of us who have been here during the campaigns, that some candidates have used the national flag as a campaign symbol wherever they have gone. They have used it as a campaign symbol wherever they have gone. Now, the law says that anything, and it does not distinguish, when the law talks of a flag, does not distinguish between a national flag or a party flag or any flag. It says anything, any flag that might be taken as intended to distinguish you as a supporter of a particular candidate is prohibited at a polling station. Party colors, because our parties have their designated and approved colors. Any attire of your party color, you should leave it at home. Put on ordinary attire. Candidates' portraits or attires, please leave them at home. That's what the law says. And we want Ugandans, if you want to have peaceful, credible, free and fair election, observe and respect the law. It is here in the Presidential Elections Act. Very well spelled out. It also goes with the campaign posters or paraphernalia hanging at a polling station where, because maybe a polling station is next to buildings and the walls of the buildings have been plastered during campaigns with the posters of the candidates. Now that this is a polling station, they are supposed to be removed or plucked down by, I think, the Electoral Commission.
Redson TV kwoliwe bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tukyagenda maaso n'okuba tukutuusaako buli kimu nga bwe kitambula ensonga nga bwe zijja olina okugenda maaso n'okubanga ozimanya naddala gwe atambula naffe Simon Byabakama olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti wasigadde essaawa mbale wasigadde obukakabanga katono nnyo Simon Byabakama tandika okubanga abitottola ebintu nga bibadde bigenda maaso n'okubeera nga bitambula wabula nkugambye election observers bakyagenda maaso n'okubeera mu ggwanga erya Uganda era nga kikakasiddwa nti abasinga obungi bagambibwa okuba nti batuuse dda mu ggwanga erya Uganda nga bagenda okutandika officially omulimu gwabwe ogw'okwobuzavinga okwetegereza n'okulaba akalulu mu ggwanga erya Uganda kagenda kubeera nga katambuzibwa katya beetegereze bannayuganda babadde nga bagamba nti Byabakama sali wa mazima tiba Byabakama alina sayidi y'ayinza okuba nga akolerako akalulu katandise okuba nga kadwa bonkana jjukira olunaku lwajjo tunakuwadde amawulire nina akatambi ke nnakuwadde nkakasa mwakalabye nako ewalala akatambi kano kalaga nti waliwo akabookisi akatwaliddwa mu bitundu by'e Yibanda mu bubookisi obwabadde bugenze nga bututte ebimu ku bikozesebwa mu kulonda akabookisi akamu kabadde kasumulule katuuse kasumulule ekintu ekitategerekese lwaki wabula ba electoral observers ezimu ku nsonga ezibaleese era nkakasa ezimu ku nsonga ezigenda okufulumira mu ripooti oba oliawo gye banaafulumya ate nga ripooti eyo bannayuganda bagamba tugisuubira ng'akalulu tekannaggwa oba tugisuubira ng'embeera tennaba kubanga ekyankalana kubanga mwe basajja mmwe tubamanyi mugenda ne mufulumya ripooti byammwe ng'akalulu kawedde ensi emaze okubonaabona ebibadde Tanzania bagamba tetuwagala kubirabako mu ggwanga erya Uganda muba muzze nga mumanyi omulimu gwe mugenda okukola nammwe mukimanyi nti muli neutral n'omulimu gwe mugenda okukola gulina kugasa bannansi kyamazima mukole ekyo kyennyininyini bannansi kye babasuubiramu temujja mu Uganda kulimbalimba nsi ate simanya muzze kwobuzavinga bamale babawe ebisaawo bya ssente mugende muwandiike buwandiisi biripooti nga tebirina kye bigattako munnayuganda asigale ng'anyigirizibwa nze nkyagenda mu maaso n'ekiwandiiko bano nga bamaze okutuuka wulira bagenze maaso n'okwongerako ekyennaku byonna bye bawandiise bituufu era bimanyiddwa nti bibadde bikolebwa wabula kiki ekiyinza okuba nga kiddako gwe munnayuganda kiki oyinza okuzzaako eventually civil liberties and rights are either severely threatened or under grave attack nti tukyagenda maaso n'okusomera ekiwandiiko eddembe ly'obuntu eryabwebanga erituweebwa ssemateeka liri mu buzibu nnyo era liri mu bunkenke kubanga abantu tebakkirizibwa na kukola bintu oba oliawo bye bakkiriza oba bye bandibadde bakola ebibakkiriza ssemateeka nti n'omuntu okukuba obukubiraale mu kifo nga already nominated candidate singa abakulu babanga laale yegenda balabisa ekyamazima basobola okukozesa ebitongole by'amagye basobola okukozesa ebitongole ebyenjawulo ne balemesa omuntu okugenda mu maaso n'okubeera ng'akuba kampeyini kyokka bino byonna bigenda mu maaso musajja bakugambye agenda okuwangula nze akuweereza nkakasa ayina kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kulangirirwa ku lw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwa January zigenda kuba ssaawa 10 era bonna be yeesimbye nabo omusanvu bamukubire engalo mugambe tukuyozaayoza akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kategeeza nti ne kampeyini abeesimbye okuba president wamu n'ababaka ba parliament zirina kukomezebwa nkya nga 13 kitegeeza laale yaffe egenda okubeera Nansana municipality nga bwe nakutegeezezza egenda okuba esembayo era njagala okutegeeza beesimbyewo ku kifo ekyenjawulo be bano gye bagenda okumalira njagala nsooke nkutegeezeeyo nga sinneeyongerayo president bagenda okuwangula be bano Mugisha Muntu agenda kubeera Mbalala City njagala owulire buli omu gy'agenda okumalira Mugisha Muntu agenda kumalira Mbalala City Nandala Mafaabi agenda kumalira mu kibuga ky'Embaale Frank Abuliira agenda kumalira mu Lubaga Division Joseph Mabirizi agenda kumalira mu Jinja President waffe ye mumanyi bulungi nnyo nti Kampala Central ne Nansana Municipality Museveni ali Kasese ndowooza oba Baraka Munyaga ndowooza oba ali Kamuli Robert Kasibante alaika ali Kawempe wamu laale ezimu za leero ezimu za nkya era n'ebyenkya ja kujja wano mbere nga ngenda maaso n'obikutuusaako Robert Kyagulanyi Ssentamu akubye Kampala Central nga ne laale tennatuuka mu budde olunaku terunnatuuka mu makkati naye njagala okutegeeza okumanya ba observers baatuuse dda waliwo abalabiddwako nga batandise dda n'okwetimba fulaga z'eggwanga erya Uganda nga bwe njagala olabe era nga bwe mbikuleetedde nti ba observers
basuubira okuba nti baatuuse dda. Ezimu ku kamera z'olaba nga z'abazungu tolowooza nti abo bantu ba bulijjo. Bangi ku bo balina be baripootingira, bangi ku bo balina amawulire ge bakwata gye galina okuba nga galaga, bangi ku bo balina ebigendererwa ebirala oba olyawo missions endala ezisukka ku ekyo oyinza okuba nga olaba. Newankubadde abasajja b'ebyokwerinda bo bali awo nabo balinga abaswami. Kyesimanyi ensonga eno egenda kuba etambula etya. Kakati nga sinaba kubanga ngenda wala wonna, katuke tumaleyo ekiwandiiko ky'abasajja bano oba olyawo ekiyinza okuba nga kyetaagibwa. Olyawo bagambye the situation begs the question. This situation begs the question about what Africa can and must do for Uganda to avert a crisis of proportions recently witnessed in Tanzania, if not worse. Eri kyenkugambyeko nti ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda bano bawandiise ne bagamba nti bannange ffe tukowoola ensi yonna. Kira guno gwe gumu ku mirimu gy'abobuzavaz abatuufu era bbi ebyabwe babikoze n'akalulu tekannalondebwa. Bagamba nti ffe twalabiddewo nga akalulu kano si kamazima na bwenkanya. Twalabiddewo ng'ebigenda mu maaso ekyamazima si bya bwenkanya. Kakati twagala okutegeeza ensi nti bino gye biri mu ggwanga lya Uganda era bigenda mu maaso, tebabalimba nti tebiriiyo. Bagamba tukoowoola ensi yonna okubaako kye mukola n'okulwana ennyo okulaba nga Uganda tegenda mu ekyo kye twalaba mu Tanzania. Jjukira ekyali e Tanzania nkikugambyeko. Recent history stubbornly reminds us that we must do whatever and everything we can stop breaking what will be impossible. Mend. We are called today to unite for Uganda, for East Africa, for Uganda and for humanity. Unite for Uganda. Bano nno balinga abasabira ne Uganda essaawa yonna ekiddako n'awulira. Bagamba twandibadde tulwana nnyo okulaba nga tuziyiza ekyo nga tukyalina obusobozi kubanga ekiseera kiyinza okutuuka olya nga tukyasobola kiziyiza. Gamba twegatte ku lwa Uganda, twegatte ku lwa Africa, twegatte ku lw'obulamu bw'abantu ba bulijjo, naye ekisinga obukulu tuyinayitinge ku Uganda. Beyond these statements and rhetoric lie institutions like the African Union, African Commission on Human Rights and the People's Rights and the greater international community. Nano abasajja bakambwe ought to stop up and exercise their mandates towards durable peace, electoral justice, fundamental institutions and a shared opportunity, shared prosperity. Uliyo bagambye nti bannanga okwogera twogera, ebiwandiiko tubifulumya, documents ku documents, the speech tuzikola, naye twetaaga okuba nga tusukka ku statements, twetaaga okuba nga tukola ebintu ebiri beyond statements, twetaaga okukola ebintu ebiri beyond ebiwandiiko bye tufulumya. Ekitongole oba omukago ogugatta amawanga ga Africa, African Union, African Commission on Human and People's Rights, omukago oguvunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu ku lukalu lwa Africa, greater international community. Muveeyo mulekerawo okuwandiika obuwandiisi, mu stepping up, muyingire mu nsonga zino, mubeeko kye mukola nga musinzira mu mandate ebaweebwa naddala mu kaweefube obw'okulwanirira eddembe ly'obuntu, obw'okulwanirira obwenkanya mu kalulu, obw'okulwanirira obwenkanya mu mbeera ya bulijjo, n'okulaba nga institutions zikola. Mulekerawo okuwandiika obuwandiisi ebiwandiiko, mulekerawo okufulumya ebiwandiiko, mubeeko kye mukolera bannansi mu mawanga gano babeeko kye bakola. It is in the interest of Africa and the world to have stability in Uganda, Africa and the world. Nti kino kyandibadde kigendererwa kya nsi yonna era kyandibadde kigendererwa kya lukalu lwa Africa lwonna okulaba nga mu ggwanga lya Uganda emirembe gibaamu. Omuntu baba muwangudde aweeyo entebe awatali nsonga yonna kyagenda kubeera nga ateekawo. Ekitongole kino eky'obwannakyewa kigamba nti ffe mu Uganda mwetuli era ebintu tubiraba, b'obuzavaazi mwebali era ebintu babiraba. Kakati ebintu bigenda mu maaso. Abakulu kigambibwa okuba ky'obunkenke bweyongedde. Nassaako omukono Lini Ngugi, lead coordinator, Pan-African Progressive Leaders Solidarity Network, n'akwata kopi n'agiwaako ebitongole bino wammanga. Kopi emu bagiwadde African Commission on Human and People's Rights, kitongole obw'omukago wa Africa ogulwanirira eddembe ly'obuntu. Kopi endala ne bagiwa African Union Commission on Peace and Security, omukago gwa Africa oguvunaanyizibwa ku butebenkevu n'ebyokwerinda. Kopi endala ne bagiwa the chairperson African Union Commission, ne bagiwa akulira omukago ogwa Africa oba African Union. Kopi endala ne bagiwa the United Nations Commission on Human Rights, wuliriza nno ebintu bya ddala. Kopi endala bagiwadde ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Kopi endala bagiwadde Secretary General wa United Nations, Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'amawanga amagatte afunye amanyiddwa nga Antonio Guterres, amaze okubeera nga afuna ekiwandiiko, kopi ey'ekiwandiiko kino. Iriza bulungi nnyo. Abamu ku bammemba
ababaddemu oba abaaliwo ng'ekiwandiiko kino kikolebwa bava mu mawanga ag'enjawulo. Kuliko Honorable Martha Karua ono ava mu ggwanga erya Kenya. Kuliko Honorable Agathon Rwasa ava mu ggwanga erya Burundi. Kuliko Honorable John Munyika ava mu ggwanga erya Tanzania. Era ono agamba ebyali mu Tanzania abimanyi ne mu ggwanga erya Uganda tayagala kubeera ng'abirabayo. Essaawa yonna ekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo ekya UCC nakyo kyalabuddwa obuteetantala okuggyako intaneti. Abannansi bagenda maaso n'okuba nga bakuba akalulu. Wabula wano munnansi we bamukungidde nti genda olonde nga sinaba kubanga neeyongerayo kubanga ekiwandiiko kikyaliwo era nkyagenda maaso n'okutwala mu nsonga. Wuliriza, ogenda okulonda ojja kulaba omusajja anyirira ennyo addiridde akabonero ak'amanvuuli oba ambuleera. Oyina engeri za mirundi ebiri gye tugenda okulonda. Noonya wali erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu, waliwo ekifaananyi eky'omusajja asinga okunyirira ku presidential candidate akajja kuba nga asinga okunyirira ku ballot paper eyo ajja kuba ayina akabonero nga ka manvuuli oba ambuleera. Osobola okutiikinga nga bw'olaba katiiki ako, making sure nti katiiki kalabika naye ate nga si kanene nnyo kuyita mu kabokisi akalulu kaffe ojja kuba okasse. Making sure nti otiikinga omulundi gumu, tokola byombi nti ate otiikinga okole n'ekinkumu. Just no demonstration. Tiikinga oba tosobola kutiikinga ng'otidde peeni okankanye, teekako ekinkumu naye ate tokinyigaako nnyo kubanga bw'onaa akinyigako ennyo kijja kuyitamu kigende n'emabega kibeere nga kyonoona ballot paper eyo, kyonoona akakonge, ensonga ate zibeere bulala. Akalulu kaffe tukaagala nnyo. Olunaku lugenda kubeera Lwakuna ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa January mwaka 2026. Omusajja ono lwagenda okufuuka pulezidenti w'eggwanga erya Uganda. Era bannayuganda bangi ababadde bakyabuusabuusa okulonda kuyina ekyenjawulo kikujja okuleeta. Wuliriza message eno nzije nkwongereyo. Toba musiru ogenda kubonaabona obulamu bwo n'amwana n'omuzzukulu. Va mu kwekanassa kuwoza nti okulonda kwakutama tekulina kye kukyusa. Mwe mulemezza obukulembeze bwa Museveni mu ntebe nga muwoza okulonda tekusobola kukyusa. Nkubuulidde mathematics ali mu kulonda n'engeri y'akalulu gye bakola ki? Gye bakabbamu. Mwe abatalonda mwe muleetera omusajja ono obululu bwammwe bwe mutalonda bwe bakwata ne batiikinga. Ne baleeta ne bateeyiwa mu bibokisi ne babujja ne babuleeta. Yes. Mwe abatakola ki? Abagamba abyefula mu temulonda. Nze akalulu tekasobola kujjako mwe Museveni. Akalulu kasobola omujjako. Lwaki golooza ya campaigninga? Yes. Lwaki olowooza ateekamu ssente n'agulya ebyanna byabufuzi? Lwaki olowooza baleeta tear gas ne bakuba abantu baleme okujja mu rallies? N'ebigambo ebyayogeddwa byongera bukakasa bulungi nnyo nti akaluma Museveni akatira ddala. Lwaki golooza ali mu kulwana abantu tebabeera ku polling station kakuuma? Yes. Bw'aba takatya. Lwaki abawa ssente mugende mulonde NRM bwe kabanga tekasobola kukyusa? N'olaba mu kyalo nga babawa 2,200 1,500 mugende mulonde NRM. Kitegeeza anoonya kwanajjuliriza kanabba. Yes. Otegedde? Bwe bakuwa ssente zirye genda olonde NUP. Yes. Okategedde mayanja? Bulungi nnyo. Akalulu otegedde engeri gye bakabbamu? Ngategedde bulungi. Abo abatalonda kalulu be batunze eggwanga lyabwe. Genda olonde. Bwe tosobola kakuuma abalala bajja kakuuma. Mukunge buli muntu n'abakadde mubajjeyo mu nnyumba mu batwale bagende balonde. Yes. Abantu mubalage engeri gye balondamu abatasobola kutiikinga kalulu mutekke ekinkumu. Era ekirala kyenjagala obbagamba muleme genda ku polling stations nga munyiize. Waweerera abaana tebasoma ettaka lyo baalibba n'ogamba ballot paper eno Museveni ono yantama ne bano abalala balabika basajja be yabaleeta ku ballot paper. Tonyiiga muganda wange. Saawa enjagala obe mukkakkamu akalulu kagenda okuba emanduso ey'okukyusa eggwanga lino. Kwata peeni tiikinga mwa ambuleera yokka. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kabokisi akali ku mukono gwa right ogudiridde ambuleera. Akabokisi akaliraanya ambuleera gwa right oba ogwa ddyo akaliraanya ambuleera. Si wansi si waggulu wabula ku mukono gwa ddyo akali mu layini ne ambuleera. Yes. Akabokisi akali mu layini ne ambuleera ku mukono gwa ddyo mu bootiikinga making sure. Ebyo ndowooza obitegedde. Omukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Ensonga zikyayongera ogenda mu maaso n'okubanga zitambula essaawa yonna onaawulira ekipya. Buli kaseera ojja kuba osuubirawo okuwulirawo ekipya ekinaaba kizze. Omukulu akulira akakiiko akulira ekitongole ekya UCC kivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo avuddeyo n'alabula era n'ategeeza
nti ba media personally media stations oba platforms naffe abakolera ku social media tituobserving behaviors ez'abakozi baffe abakozi bannaffe okulaba butya bwe ba streaminga bwe baweereza ebigenda mu maaso ku mpewo. Naye nkugambye bino byonna bigenda mu maaso ng'okulonda kunaatera okuba nga kutuuka. Kakati waliwo bingi ebigamba okuba nti abasajja beetegese okusinziira ku information gye nnina okubeera nga bakwata bannansi okubakwata obujega. Ebintu bingi nnyo bamateeka gagenda mu maaso n'okubeera nga gateekebwa ku polling stations ez'enjawulo. Bye njagala okuyitaayitamu wano oleme kugwa mu katego. By'oteekeddwa okukola bye biriwa. Ngenda kusinziira mu kiwandiiko ekyafulumizibwa ekitongole kyennyini oba akakiiko kennyini ak'ebyokulonda baakifulumya nga 2 January 2026 ne bagamba nti bino bye bibwammanga bye weetaaga okukola ku polling day. Nti ku polling station, go to the polling station where you are registered as a voter. Bw'oba osazeewo ng'ogenda kulonda, beera ku polling station kw'omanyi nti kw'ogenda okulondera. Polling station bw'oba nga tolonderawo, beerawo osobola okubeera bali waayo n'omanya nti oli awo osobola okulaba naye togenda ku polling station oli awo kutataaganya, oli awo kuteekawo mbeera ng'ate si gy'olondera. Present your national ID or voter location slip. If you do not have either, the presiding officer will help confirm your details on the National Voters Register. Nti bw'obanga oli mulonzi, bw'otuuka ku polling station, musajja mulage national ID yo oba akakongeko, then okawe presiding officer bw'onaaba tobiina byombi agenda kukuyambako okweteeka ebinkumu byo mu kagundi kali kakakase nti ono mulonzi wadde tabirina. Kakati wano ndowooza gwe waliwo abadde beebuuza nti atalina national ID siina na kakonge n'alonda. Saagala kuwa garanti naye okusinziira ku kiwandiiko kino kiraga nti ojja kulonda kubanga waliwo voter verification machine ejja okuba nga esobola okusoma ebinkumu byo ekonfaminge nti oli mulonzi. Your identity will be verified using the biometric voter verification machine by scanning your fingerprints or your face. Kakati kino kyenkugambye, identity yo ejja kusangibwa nabino ejja kuzuulibwa era ejja kukakasibwa system eno gye baleese. Biometric voter verification machine ejja okuscanninga ebinkumu byo oba oli awo ne face yo basobole okukakasa nti ono mulonzi wa mu kitundu kino. Newankubadde oluusi oyinza okugenda nga toyina ID, oluusi oyinza okugenda obadde tonnafuna kakongo obanga wakasudde, sigambye nti mukasuule. After verification, the presiding officer will scan the ballot papers and issue them to you. Bw'onaaba ekyo bwe kinaaba kiwedde, presiding officer ajja kusikaninga akaluluko, ajja kusikaninga akakonge akaliko abeesimbyewo, then akakuwe ojja kufuna busatu. Kuliko aka president Robert Kyagulanyi Ssentamu, kuliko akombaka wa parliament direct MP nze nonda Luchamuzi David Kalwango wa Busujju constituency, kuliko aka Mukisa Prose na Bosa omubaka akiikirira district ng'omubaka omukyala. Obwo obukonge busatu oba obululu busatu balina okubumpa n'engenda nabwo mu baafu. Go to the voting basin and mark the candidate of your choice for each elective position using either a tick or a thumbprint. Nti era bwe banaakuwa obululu obwo busatu, genda mu baafu otiikinga abantu abo nga bwe nkugambye bwenja okukola. Hold the ballot paper as directed and insert it into the ballot box for the respective elective position. Nti funya mu kapapula ako ba ballot paper eyo, gifunyeemu ogitwale mu ballot box yateekeddwawo okasuulemu. The polling assistant will mark your finger to show that you have voted. Polling assistant yakumakinga olugalo lwo ateekeko nti ono amaze okulonda. Remember that polling stations open at 7 a.m. and they close at 10 p.m. Kati wano we wali ensasagge bakukakasa era bakugamba temwerabira nti okulonda ba polling station eggulwawo ku ssaawa emu yennyini. Liwadde mbokkeera n'otukawo before ssaawa emu, naye nga ku ssaawa emu yennyini okulonda kujja kuba kutandise. Then ku ssaawa 10 ekawungeezi bajja kuba batandise okubala akalulu okulonda kuwedde. Please make sure you arrive in time and exercise your right. Choose your leaders.
timukakase bannange timutuuka mu budde mulonde abakulembeze bammwe be mwagala babakiikirire muleme kwekwasa mwabagamba nti tebinkwatako mwabagamba nti akalulu tekalina makulu sijja kulonda ndooza message njikuwadde ogiwulidde bulungi nnyo abakulu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda nabo baliko bye bagambye bye njagadde tubeere nga tutambula ffenna era bye njagadde omanye wenjogerera olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kkuba laale ye eddirira esembayo era ng'agikubya mu bitundu ebya Kampala Central General Yoweri Kaguta Museveni yamanyi n'ebigambo ebirala nga bw'ogenda biwulira tujjagenda maaso n'okuba nga tubikuwa obunkenke simanyi lwaki bweyongedde akalulu kano kafaanana nga obululu obwa bulijjo wabula kalimu ebirungo ebitali bya bulijjo oba oliawo ebireese obunkenke abakungu abali mu gavumenti bwenjogerera nga ebintu si birungi nnyo era nga bangi bawuliddwako nga n'okwewera beewera nga obumu ku butambi bwenkuwadde neera obulala bwenjagala okuba nga nkuwa nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tutambula omukutu baguyita Red Zone TV bwe batonaba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna njagala okuba nga neebaza mwenna abazze ne mu contributinga ku nsonga zaffe ez'enjawulo naddala ensonga ya fulaaga kyemukoze kyamaanyi nnyo era nnyongera okuba nga mbeebaza njagala owuliriza akatambi kano katono nnyo onono y'omu ku ba NRM bali mu kuwera nkolokooto era nga batuuse n'okulayira kyakalulu tekagenda bajja mu buyinza kakati gwe ensonga ekintu kino genda mu comment section then oluvannyuma nze gye n'obubaka bwensanga mu comment section era kulonda Museveni dewootule onaagamu mma n'ogenda okulwa tujja kukuba embooko tumulo ate bo balimba ate ozifune ng'olwana amazima ge mutya onalemesa Kabanda nze nyina abantu babiri akalu kalina okugwanga mbakubye aba bonena bakuba kumbafune bintu bibiri ate muteeke kamala ate mubikuume kuba mugenda biraba nyina okuba ku SARS ow'Egomba member parliament wa East oyo omusajja asusa okuvuma Museveni oli taata wange gwavuma owoku nyina otwalayo box nze nyina okubba ku bululu kubanga eyantuma Ntebe taata wange bamuwangule nga nnebase waliwo obusajja bwabadde awo empigi ng'ono nga bavuma oyo omukyala babamupangidde ono minisita era agenda beera member parliament tewaliyo musaala gwa Nuupu tewaliyo musaala gwa NRM emisaala giva mu consolidated fund musawo y'eggwanga eki ng'okyavuma Museveni obubbi n'Ekyagulanyi muvumiremu omusaala emiliyoni ezigenda mu 8 ze bafuna bonna bazifuna okuva Museveni yateekako omukono teri gavumenti ya Nuupu efuna sente buli myezi 3 tubawo obumbi 3 baziba ddwaliro liriwa nti ebyaffe bibi so nga mmaliriza bino Red Zone TV kwoli weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira oba tonaba kubanga osubscribinga kikole obeere ng'otwegattako abasajja bawera nkolokooto ab'ebyokwerinda bawera bakaada ba NRM bawera teri amanyi ki ekigenda okubanga kiddako era teri amanyi lwaki abantu bano beewera okutuuka awo kussa eryo ebigenda maaso njagala okukutegeeza nti tujja kugenda maaso n'okubanga tubifeffetta kutuuseeko mu ngeri eyo gye tunaaba tusobodde ebiwandiiko ebifuluma abantu bavuddeyo ne bagamba mulekerawo okutuwa obuwi ebiwandiiko neebaza abazze mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe bannange kakati yessaawa njagala kubanga kati mulundi guno tufuuka serious video mugitambuze video oba tusobola gisharinga information ogiwe ekigalo kasita olayikinga oba ogiyambyeko okubanga egenda maaso n'okubanga etambula so nyongera obbasaba nti tukole kyonna buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe buli omu abaako n'ettaffaali lyagattako nga His Excellency bwe yatugamba kimunnange buli kintu kyokola naawe oba oyina okubaako kyogattako mu bumanyi bwo oba mu bukugu bwo kakati ffe munnaaye abasobola okunoonya information nebatuusaako oba oliawo naffe kyekyo ekitonotono kyetusobola okugenda mu maaso n'okubanga tukola so kakati naawe oyinza okuba oli eyo ng'olina ky'osobola okugattako ekisingako awo olina okuba nga olina kyoyagala okubanga ogattako njagala okutegeeza waliwo ky'olina okubanga okola naye wulira mu mawulire agaakagwawo wano ku mmeeza yange kati ebimu ku bitongole ba election observers bawereddwa oba bagobeddwa with immediate effect. NGO Bureau has suspended the permit of Human Rights Organization Chapter 4 Uganda with immediate effect, citing intelligence that the organization is engaged in activities prejudicial to national security. Chapter 4 directed to cease all operations pending investigations. Uliriza waliwo ekitongole ekyobwannakyewa bakiyita Chapter 4
ekitongole kino kyandibadde kirwanirizi kya ddembe oba ekitongole kirwanirizi kya ddembe ekitongole kya bwannakyewa mu mawulire agaakatuuka kati nga mmaliriza gafulumye okuva ku mukutu gwa NBS ne munnamawulire waabwe Kanali Mugume nga bakakasa nti chapter 4 nga balina gundi egamba oba slogan egamba protecting civil liberties and promoting human rights for all wenjogerera mu ggwanga erya Uganda erabika eri suspended babalagidde bayimirize emirimu gye babadde bagenda maaso n'okubanga bakola bagambye nti just in NGO Bureau has suspended the permit of human rights organization called chapter 4 in Uganda with immediate effect nti NGO Bureau omukago oguvunanyizibwa ku bitongole bino ebyobwannakyewa bamaze okubanga bayimiriza oba okusasundinga ekitongole ekimanyiddwa nga chapter 4 mu ggwanga erya Uganda mbagirawo nga bagamba nti waliwo intelligence gye bafunye ekitongole kino kirina activities zekyetabamu mbu labika nga ziri threat ku national security era babalagidde balekerawo cooperating oba okukola omulimu gwonna oba kyagenda mu maaso n'obanoonyerezaako bwe ngenze mu maaso okukebera ku chapter 4 n'enkizuula nti chapter 4 oba ogenze ku mukutu gwabwe w'emikutu gyabwe egy'enjawulo be baasooka okuta akatambi ka munnamawulire yali akubwa His Excellency bwe yalagenda okukampeininga mu kitundu ekimu kakati teweewuunya chapter 4 n'ebitongole ebirala lwaki biyinza okuba nga bifeesinze embeera ng'eyo naye nga gonna akagakakasa amini naakagafuna ngenda kugenda maaso n'okubanga nga noonyerezaako mu mawulire agaddako oba oliawo nja kwongera okugenda maaso n'okuba nga mbikuleetera naye ggwe beera ku mukutu gwa Red Zone TV buli ekigenda okuba nga kivaayo ogenda kubeera ng'okimanya ate naba kuba nga osubscribe nga kikole oleme kubaako nsonga gy'omiisinga mu kaseera kano akaakazigizigi mu budde buno obuzibu ennyo nyongera okwebaza abatambudde naffe ne nyongera okwebaza abantu abayimiridde naffe mu mbeera zonna tukyagenda maaso n'okukusakira amawulire naye kyenyinza obbagamba si byangu amawulire okugasaka tukasaka naye si byangu twetaaga fulaaga ennene 2 nyongera obbategeeza nti tufunyeko fulaaga emu ku fulaaga 3 twakafunako fulaaga emu neebaza abasobodde okontributinga fulaaga eyo in fact ne fulaaga ey'okubiri nayo basindiseeko ekitundu naye naatera okuwera fulaaga ey'okubiri tubeere nga tuweza fulaaga zaffe 3 ze twetaaga olwaleero nga terunnaziba beere ng'oba oliawo ensonga tugituusa woolabidde akatambi konna osobola okuyita ku nnamba ezo n'ontuukako n'obaako ky'oyogera ku nsonga ya fulaaga n'obaako obubaka bw'owa ku nsonga za fulaaga oba oliawo ne tuba nga twegattagatta kubanga bino bitukwatako si bya pulezidenti waffe si bya Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe wabula ffe tusinga okubeera concerned ku bino ebigenda mu maaso so luno lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka olunaku olw'enkya lwe lunaku lwokka lwe tusigazza okulaba nga tukola kino olunaku oluddako lujja kuba lwa kuwummulamu olunaku oludda olwokuna lujja kuba lwa kulonda byonna tujja kuba tugenda mu maaso n'okuba nga tubikuako bwe banaabanga internet tebagiggyeeko kakati neebaza abajja mu comment section ne mututeeramu ku bubaka obutuzaamu amaanyi Baruku Sowedi bwe bali kubanga ogoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira message yatutuuseeko yatugambye nti we bali kuweereza information tugyetaaga nnyo naye gwasinga okubanga obeerako Diana ky'obutungi agamba thank you brother for updates munange gwosinga okubanga obeerako kyokola kya mutawaana nnyo n'okutambuza video kubanga okukomentinga n'okulayikinga oyambyeko video okutambula Kawuma Fauzia nawe bali kubanga kwoli message etuuse Asimwe Gideon nagamba I support Bobi Wine's directives we bali kubanga ogoberera Lukia message yatuuse bali kubanga kwoli Abbas Maire nga bulijjo nawe bali kubanga ogoberera ku mukuto gwa Red Zone TV ono bamuyisaani Jami Jamal nawe bali kubanga kwoli Jonathan Mafabi nawe bali kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo agamba UN please help Ugandans Rose Nambusi nagamba Museveni ne wanajjako byonna bebanna Uganda petugenda okumala akalulu kuba baffe tulonda Kiza Joseph Mugaba nawe bali kubanga kwoli message etuuse Afua Bintwaki Bitaibu message etuuse Timothy Muteekanga nga bulijjo we bali kubanga ogoberera obubaka butuuse n'agamba nno byabakama nti na announce Bobi Wine wabula tulina okukola kye tusobola Dembe Julius nawe bali kubanga kwoli agamba nti ekigambo Independent Electoral Commission mukyenenye akakiiko k'ebyokulonda tekali independent tukyenenye Nanyanzi Trustin bali kubanga kwoli agamba mpima ntya mita 2 nsobola okuyimirira mita 2 ezo okuva ku polling station ng'abasajja we bagamba ngenda kukolayo video nga mba nnyonnyola mita 2 ezo Onomise Kisekka Abudu we bali kubanga
we bali kubanga ogoberera agamba tulina okusigalawo kubanga bw'osasula olinda ky'osasudde ne bakikuwa kati bw'olonda olina okubeerawo. Gladys Nakagwa we bali kubanga kwoli, Margaret Nassali we bali kubanga ogoberera, Asobya Alex nawe bali kubanga kwoli, Maweje Hakim nga bulijjo nawe bali kubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Bannange na mwenna abagenda maaso n'okubanga muteeka obubaka bwammwe mu comment section, mbaagala nnyo katuuliziganye mu updates eziddako. Amawulire gakyali mangi gembaleetedde ate nga nkyagenda mu maaso n'okubanga nga batuusaako. Sigala ku mukutu gwa Red Zone TV obutamiisinga nsonga yonna n'amawulire ge tugenda mu maaso n'okubanga tukufeffettera mu kaseera kano ak'akazigizigi olina okubeera ng'ogafuna. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.